so kati Susan ennaku zino mwagala okusinga bwe namwagalanga nyino mukwata mugambe nti omanyi bana abaana abali wano tobatunuliranga abo aboogera kati ate ebya Soroti bagamba nabagobesa ku Soroti konze tewali mukozi abeera na shares buli kampani gyolaba ku nsi yali egobyeko ne gavumenti eno erina abantu bewummuza otuuka n'owummula bw'oba olimu amagezi balaba akabeera ba prime minister ba Uganda bali bameka balaba akabeera ba vice president bali bameka nkukomedde kwabo tekitegeeza nti Maama Janet yabagobya era tibagoba bagoba oweereza n'okoma bassebo ne banyaba batanda bakwetandikira mirimu gyamwe nga babakozesa awo bakolera zuukukanga ng'osuubira ebintu ebi okulekawo oba okugoba okulekawo oba okugoba okulekawo oba okugoba bw'obanga ogenze noonya engeri gy'okola ebibyo oba tereeza obulamu bwo togamba nti nandibadde saavaayo singa omukazi wawo teyangobesa kati bw'eba yakugobesa oliwa omulungi kati okolerawa mu mikutu egisigaddewo okolerawa olina kulabira ku ekyo nti bw'oba tolina mukutu gukwetaaga buli yensonga lwaki gwagoba buli lunaku abaana bafuluma abamaze okusoma si abamaze okusoma bokka n'abayayaana abatasomye ffe tugaba emirimu mu Soroti nga tusinziira ku kuyayaana kw'omuntu ogenda tugatako kisobola okuba kya wiiki kisobola okuba kya mwezi kisobola okuba kya bbanga bwe liti kati ono omwana ali wano obedda mumulaba yatuteeka ku TikTok ye yakyeyiyiza nze bwe yakiyananga nti mpa kino nakino 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 nze ngenda kukola mulanca wero nanja kubeerangamu katono bwali asente zange abaziriridde ensonga bwe tutuuka ekiseera nga TikTok yagwako waliwo ekirala ekiriko n'atagenda kukiddako bwe muta teguba musango gwa Suzani